twagala okutunuulira amakulu agali mu luyimba luno 343 olugamba nti nsanyukira ekigambo kino. Omusajja oyo Yesu yatwagala nnyo n'atufiirira ku musalaba, era abadde nga atujjukiza nga tuli mu kulya buli mmere, naye mu kaseera kano nga n'emmere etandise okukendeera nga n'abamu bali mu kusibako ku njala, era omusajja akomawo n'atujjukiza Yesu nti atwagala, era atujjukiza nti okumanya atwagala yasiba ennaku 40 nga yeteekateeka okutufiiririra ku musalaba, afune amaanyi okutufiirira ku musalaba, yasiba ennaku 40. Oli eyo ng'enjala ekuluma, jjukira nti waliyo omusajja eyalumwa enjala ennaku 40 olw'okukwagala. Lwe luyimba luno 343 nsanyukira ekigambo kino. N'omukubi w'ennanga bamuyita Senninde, agenda kutuyambako mu nsonga eno. Tugenda kukwira wamu n'omukubi w'ennanga ono. Kaseera akazibu bwe kati, jjukira nti waliyo omusajja eyakufiiririra, era nze sirowooza nti akaseera kano okujja mu kiseera ekyokuzuukira ekyokusiiba, osanga Katonda bw'ati bwe yateeseteese okutujjukiza nti yatufiiririra era yatwagala era akyatwagala, ate yatusiibirira ennaku 40. Enjala eyinza okuba nga yakakulumako ennaku 2. Jjukira nti waliyo omusajja ye yakusiibira olw'okukwagala ennaku 40. Omusajja oyo mulowoozeeko, era mbeera kubeera gwe nandimukkiriza ne ndokoka ne musembeza mu bulamu bwange, osobole to enjoy the benefits of total love. Akuwa omukisa.